Namtebi Jessica, Nantaba Susan, Researcher Flatter, Zawano, Gagadian, Gagadian, Zema sponsor, okusoma kwessanyu Makula kwonna. Antawaanyizaamu waliwo we yalabikiranga alegeza mu misomo nenyongeramu amaanyi. In fact yampa ensonga nga ziri valid olwa programming emukwata ku sooti kati ne mu reducingako programs ezimu kubanga nga sobola kukkiriza nti tusobola okukireka olw'okuba omulimu. So kyobalaba abadde lweya nnyo mu sooti abadde lweya nnyo. So naye anzizizaamu nnyo amaanyi nti bwe namugamba bwe twasimbula awo teyaddamu kuwa excuse yonna. So ndi wano kulwa invitation gye bampadde ng'omu ku ba proprietors ba medias kulwa Salt Media Group of Companies. So bampise mu biti bibiri, bampise ku lw'omuzadde wa Susan ate ne bampita olwa media naye nga congratulating nga Susan era nzizaamu abakyala bonna amaanyi nti basobola okusoma. Ekyokubiri nkubiriza abaami bonna abasuubira okukulaakulana nga mulina abakyala nga bali wiiringi mu basapootingi. Abakyala abali wiiringi kuba si buli omu nti ayagala omulala omugamba nagati nze nzaala buzaazi oba nze nakoona kola bwe nti naye tomanya enkya omwami wasobola okudduka sipiidi ya yiriiri ng'akwetaaga. So mugatte valiro ku baagalwa bammwe. Nange sinza kuyimba Susan yampaliriza okuddayo tusoma. She's a blessing. So ndi wano okulwa mukyala wange Susan ateera ekyo ekiti nakyo kiri awo. Nazengo Guardian saagala kweyita muzadde nenzijanga MD wa Salt Media era naffe twawaddeyo sponsorship okuba nti tabeera biri kumpewo ate nenzijanga omwami wa Susan Makula Bugingo. Ezo digiri bbiri mu nju. Diguli bbiri mu nju naye master yange ngituuse makati. Masters yange ngituuse makati. Obudde bwonna tuliyo pate endala. Obubadde ebyabakyala birala tulinayo pate waka naye ku byangu bimanyi bwe ntikirwa tukimalira mu night prayer. Tukimalira mu night prayer naye omukyala takkiriza tukimalira mu night prayer wadde tugirina olwokutaano luno naye kati tugenda mu kapate. Tuli basanyufu era tuyozayoza Susan Nantaba era ne Pastor Aloysius Bugingo kuba muwerekeddeko wano okulabikanga abeera mujulizi. Benkola nabo musuubire a better oba best colleagues. Then my bosses expect the best from me. Olaba luli mbadde ndi nga siinayo nnyonnyo kyamaanyi professionally badde sirina kati bwengattako gundi talent bw'ogigattako okumanya kyeyongera as you become a better person. So for my bosses, trust me, I'm going to do the best. Amen. And for my colleagues, I'm going to do my best. Amen. Yes, and I want to thank my family. I want to thank God. Congratulations once again. Thank you. Naye twategeeza abatuwuliriza nti obadde omaze emyaka 17 Yes. nga toli mu bino eby'ebitabo. Ndowooza baako ekigambo ekyenjawulo kyotegeeza oba ekizaamu amaanyi omuntu abadde aweddemu essuubi nti takyasobola. Kyendowooza era kyenzikiriza manyi oyinza okuba olina bye wayitamu oba byoyitamu ebikulowoozesa nti ekirooto kati tekijja kutuukirira. Don't give up. N'obwowulira abantu nga bayogera making sure osigala opasuwenga teri kintu sobola yimiriza mukono gwa Katonda. Katonda we yapapasinga nti ojja kubeera make sure obeera in line okole kyolina okukola oddeyo. And for the women tetugayaala, and for the girls abasinga bambi bafuna okusomozebwa kwenafuna nti oli mu ssomero n'ozaala you drop out. Era buli muntu aba alowooza kati ye failure. No, you're not. Eba ntandikwa kati yabuvunaanyizibwa. So nebaza Katonda, I'm here today. Is there waliwo omuntu ow'enjawulo g'osobola okuwa obubaka obwebaza obw'enjawulo mu nteekateeka n'olugendo olw'emyaka 3? Okusooka njagala kwebaza Katonda ow'okubiri of course Pastor Bugingo abadde my sponsor academically, emotionally nti abaddewo nga n'obwomugamba njagala kusoma
waliwo times we natuukanga si kyangu okubalansinga okukola newaka nagamba omanyi home duties ezimu zireke ku mulimu wandika ebbaluwa osooka osaleko some days off so mbadde ne partner omulungi kaŋŋambe so njagala omwebaza and then I want to thank my colleagues kansookere ddala Apollo yourself omanyi bw'oba osoma nga ozeeyo bukulu at least wetaaga abantu abakubeerawo. Yes, Apollo you did journalism at the same university. So when I came to you nti omanyi bino sibitegedde bulungi you gave me your time. Then there was Flavia and then my colleagues Pavin Hona they helped me out bambi. But journalists abali ku Souls banyambyeko nnyo to achieve this. So I'm so grateful. Oh my God. Yeah. Tobagambye nti naawe kenyini go initiating mu mawulire. By the way, nebaza Katonda at least in part of your life mu mawulire. I'm so happy. Tokanga sali professional. Yes, but I'm so happy. Wow, congratulations once again, Susan. Thank you. Oh my God. The authority entrusted to me, I confer upon all those persons whose names have been read to be a vessel of mass communication and journalism of Cavendish University, Uganda. Thank you. I have the honor to present you the following students who have satisfied